Waliwo ekisoomoozo ekipya kati ekyayingira mu maka g'abantu nti abantu bangi oba si bangi abamu baali basuula obwesigwa ng'omuntu alina abaana nga naye mu baana abo ayinza n'okuba nga talinaamu. Tosiriwalanga kulowooza nti olina omusajja akuwa ssente olina n'omusajja akwebakako n'omatira. Bwe buzibu bwe tulina kati abantu balina abamalako nga tebalina magezi ne baba n'abalina ssente naye nga tebasobola kumatiza biwowongolo ebyo. Wangi era obasanga mwebali banja baga nti oyo simwagalira ddala naye yampa ku ssente. Kati ng'ofuna ssente w'omuntu azirina n'atuuka n'okugenda mu kwanjula kwo n'omwanjula ewammwe ne musasula ebintu n'abisasula n'akkuba embaga n'obeerawo nga buli kaseera omuzannyisa buzannyisa. Naye omwami muwa amagezi mu bufunze totta. Ebiwandiikibwa bigamba tottanga. Ekyokubiri, ebbanga ly'olabiridde abaana abo, abaana ba Katonda. Naffe ababalina nga tulowooza nti baffe, naffe tubaleka, si baffe, abaana ba Mukama. Mugenda ne musoma Bayibuli nga mugisulise. Bagamba tewali divorce. Never provoke what they said it should not happen. Era nga bagamba tottanga naye ng'abantu batta. Era yagana divorce era akkiriza divorce. Tobeeranga mu maka n'omantaala n'ogamba nakuba ebiragaano nayambala nekana akaweta n'oddamu li n'oyenda n'oddamu li n'obeera omukazi omubi. Ebintu byonna omukazi omubi byakola n'obikola n'olowooza nti amaka okyagalina ne Bayibuli ekyakuwolereza. Winini Waji osusiza empisa embi ku stage mukazi gwe sengange Winini Waji osusiza empisa embi. Winini Waji watu kyagala kuyimba lekawo okuyimba genda okole business endala oba genda ku kyeyo setolinge naye ojja ku stage ng'olaga nti ojja toyagala ojje bakukase bukasi oba bakama abo baswangize beni bakujjako sente nnyingi kuza stage ojja toyagala ng'enjawulo gye bakukubako nnene. Winini Waji nga olaba videos nkugatidde mu video w'enjawulo Winini Waji ng'ali mukuba abantu abagezaako mukwatako bwe toyagala kukwatako lwaki osembera mu maaso gaabwe. Yimbira eri emabega oba jangu n'akatimba oyimbire nga mu katimba. Winini Waji osusiza empisa embi ku stage. Yabadde wano nga aperforminga bamukubye n'obucupa n'ebivira ku stage ne bamugobayo n'omuzindalo n'agusuulawo ate ng'akuba fani ng'akozesa mayike y'abanne ajono n'amala agende. Winini Waji osusiza empisa embi ku stage. Fire baby. Back to business. Tukomyewo buto. Winini Waji bw'oba olyanga okuyimba okukooyi oba nga bakama abo bakuggyako ssente nnyingi ku ssente z'okolera nga bujja okuyimba ssente ziwandibadde ofuna sizofuna nga naawe olabira ddala bakubba ng'olabira ddala ojja toyagala. Winini Waji weewala okugenda mu show z'abantu. Teri atajja kukwatako oba toyagala kukwatako teeka ekirango ku radio oba ku TV oba ku social media ogamba abantu nti nze wemaze ku stage okuyimba temunkwatirira kubanga saagala aye tosembera we bali kubanga tebamanyi nti toyagala kukwatako. Bo tebamanyi nti toyagala kukwatako onolabye naye badde akufuwa ssente n'omukasuka woti omukono n'ogusuula lwaki osembera mu maaso abantu we bali. Bo tebamanyi nti gwe toyagala kukwatira bafaani tobanenya bosi tebalina musango naawe. Gwe lwaki osembera mu maaso we bali kukwata kuyimbira ebbaka stage bayimbira ddala eri ku stage okubeera ebyuma. Sooka olabe wano nga Winini Waji bamugoba ne ku stage. Oyo ye Winini Waji lozo omuleba mugobyeyo. Winini Waji bagenda tandika okukuba obucupa ku stage. Nze nkubuulira bagenda tandika obutakuwa budde ku stage. Ejemize gy'olaga ku stage akayisa gaga bigolaga ku stage. Winini Waji. Swanga beni mwimbi omwe muwe sente ezimala temusobola mubuulirirako.
lwaki mumwongeza ssente bino ebintu byatandise okukola koyo okuyimba fire baby sikusabudde sikubye sikuvumi nkubuuliridde ffe tulina obagambako tutabagambe kandi n'abagambako naye amayisa amabi gasusse fire baby amayisa amabi gasusse bw'oba buli okuyimba okukwe genda otunda obuleega genda osale endibota genda otambuze emirondo genda otambuze ekyayi genda otambuze emmere genda okola edduuka ly'ebizigo genda kola botiiki beera nga bayimbi banna bajja ne bakyamukako ne bafaani baabwe mwe mukola vidiyo nga mwemu ola ebisambi biri bweru mwenyu gwotola olaga amabina olaga ebisambi ebirungi n'okola vidiyo nga wonna mwenyu olanyula bafaani abali mubasikiriza babalabira ddala nga wakukwatako kyakukola akutta busi kati ozosembedde waali faani yita bimanyi nti gwe toyagala kutiginya bwe toyagala kutiginya yambala nga baleema yambala nga ba Irene Namubiru yambala nga ba Juliana wewe space n'abantu oze kuyimba yimbira emabega omanyi toyagala kukwata kati obasemberera wini wacha Okumanyira n'okumanya biba byawufu. Okumanyira n'okukola ki biba byawufu. Ekisooka va ku kuyimba, that's a failed career. Va ku kuyimba. Sala akulira ng'oyimba. Ebyo byagaana kkiriza. I don't want to hear you mimicking anyone. I don't want to hear you nga weegeza mu kuyimba. That's a failed career. You took it on, negwa, teweeyimbya. Ekiddako, wandingambye kanaayo chani. Anyway. You cannot do nothing. Nagambe, if you come for me, I'ma come for you hard. I'ma come for you hard. Relax. I would advise you to like cease fire. Cease fire, my woman. You need to relax. Gwatamanyi. You're not updated. Oli wadda chengezako tegeza. You need to. Wandibadde nnyonnyola n'ongamba. But anyway, like there is a lot going on. There is a lot I want to say, but I'm kind of hesitant. Don't push me. So don't push me hard. Don't push me. Wandigambe kanayo chani, it was something wobochi oliwa kuchinyonyola yo to use logic. But era still ne wobo kosa logic. It doesn't mean hot seat. Oba kaligamba ffe twali twagala otegeeza nga tutuma program eyo. Ekiddako. Fifi the queen. Ceasefire. Did you see anyone reporting? This is how, there were a lot of questions I got about this same issue. Walabye komuntunga lopa. Rachi bosi weba complaining. Woba ndoza mwena mbadde komo situation nga you're looking for a job. And then you get to this one man, chituka nyo kubakazi. Notuka kumuntu na gambo wai. Okuwa omulimu nsoka kwebaka naawe. Some girls abatayina mutima ogomugumu agamba wai ebintu kambiweyo bampa akalimu tubonyeebonye nzije ekika kyange nina omwana nina okulya aga wai kisajja kanti wenfuna omulimu. This is the same thing that happens mu industries zino. Because abantu abamu tebavaayo nga alien skin we avaayo nakera ku machanka boom nga abana bamutaddeyo. No, some people have to fight hard okuva eno wansi, the likes of Spicy Diana and some other artists. Nga yokumuteeka ku TV nga yakatandika, it's a very very big deal. Era obasanga mu inboxes aba presenters bano nga musaba bambi kundi nyambo nteekeyo nyamba. So that's the reason as to why abantu nga obamanyirwa nga like bavayo nga they are upcoming. But webatuukeyo, that's the reason as why obalaba tebagala kuddamu kola programs n'aba abantu cause babeera humiliated ku mpisa gye babayisaamu nga bavaayo buvi. So that's the only reason. Naye ebintu byadda ekintu kino singa wategedde ng'omukazi omukulu lwaki nakyogedde tewandibadde toddamu tonziramu nakunziramu. Wakola damage. This thing is just hounding you. Echintu wachikola dangomanyi it's going to be covered chibikiddwa teri kuddamu kukyogera yo program yagwa myaka 10 emabega. This explanation goes to also those people abadde bakitwala mwene lwachokomyawo ebintu byedda ebintu byebyekomyawo. It's not me. These videos are all over social media now. Nze natandikira kuya Spicy Diana, then I was like bana yono mukazi nga mubi. Then it kept on going and going. Then I was like, yo, this was bad. And then when she talked about Simanya women being mistreated, disrespected by their men, I was like, this was the same woman who was disrespecting women.
Why is she changing all of a sudden? She's only changing because kati mufumbo. The other time teali a married person. Kati amanyo obufumbo bunyiga amanya abasajja bwe bamanyira. So she was relating chicharimu ku current situation yori hajati yavayo simanya muchara wa Shei Kyakooze je yalimu. That's the only reason she came out and spoke on behalf of women. That's the only, because she's going through a lot in her marriage. Maybe bamuchitinga ko si vayo no bwana obuto. That's the only reason. It wasn't because afayo nyo kubakazi bibyo naye andi bijukidde nga akola program. So that's the only reason she came out and spoke about that, standing for women. Where if I start educating you lady, tetuja kumaliriza kakana relevance nkulaba wakati omuntu omutegeevu manchi akolaga kana kale ko kunzira kanonya linya nze sinonya linya. That's not what I'm after, because industry jendimu one way or the other jakundeetera linya because I'm that good. Wowe lokobo bujowan omuntu ategeera kana kajja kumpa lampirako, but ndowooza bagambye eyo yongera TikTok ejja kufula more relevant. You're looking for relevance because of what deco. Yeah, talk about 50. Who is still talking about you? TikTok your neck because of those videos. That your past is hounding you. You're right now trying to be a better person. You're trying to better yourself. What? But echikuliko kati. Nti atebe wakole danga tomanyi nti bijja kwa affecting angolozo oli wakitalo nnyo bivuddeyo kati. What you did is what is hounding you. No one is hounding your past. Nze sinze yabijjayo nasanga video ku TikTok on social media. And now they are making rounds all over buli page, just scrolling on 1 2 3 Fifi the Queen. 1 2 3 Fifi the Queen. Also naka video kenda byengo musajja omu akuddamu baba muyitani. Someone tagged me in that video. Simujjukira naye yakuyita mawube n'agamba okyaziza mawube wali olabye kensi yobanga afinga webityo nawe ne zivaako ng'ali mu kugamba oli mulogo oloze banno Yerashite mukyakwatagana ne Flavia. What happened? Gwe